historical ridge wandera batandika ekibiina ate waliwo nga oganda naye abavubuka youth ridge bakasangwawo abuuza nti kitandika olwaliro kibeera kitanga kirina historical members ridge abuuza kigongo Museveni yenyini yali mu ntebe Museveni namugamba bino twabitandika dda kakati n'omusajja watugogala mu kakongole kongoli okuva ddi 1998 ndasooka sinabuuza kutegeeza Ssemujju tange yali yeesimbye ku tiketi ya UPM wamemba wa parliament 1998 nga UPM tena beera nga bwolaba FDC kati ne NUP ongezaako okwezimba UPM yali yeezimba kitange najegatako neyesimba kubwa mba parliament 1998 olava mu UPC nga ava mu Kabaka. So history yange mpanvu nnyo n'enali so njagala amanyi nti ati UPM yajja nevaamu enali nenja kutoa mukisa guno okwebaza Ssaabasajja Kabaka yateeramu omukisa okubeera n'empuliziganya ng'eno kitusobola okwogera n'abantu baffe tukiikira mu parliament ya Uganda namwe okubeebaza abatudduka ne programu ntumira banali antonde mwenna abatuliza okusingira ddala bonna abafiiriddwa twange wiiki medi actually weekend twafiirwa omuntu obuvunanyizibwa mu district ya mwalimu Keith Makanzi so tubadde mukungubaga kumala weeks nga 2 kyenkana tukungubaga omwami Makanzi ava mu gombola ya Antonde mu zone Kasambya n'abalala bangi abafiiriddwa naye nga twaddemu ekyo bakita ekiyongobero ne ku sayidi endala naye nga tusima Mukama kubanga enkuba zibadde zitonnya abantu tebali bubi nkwataganya n'amazzi enguudo mbi nnyo kubanga mukima bulungi enkuba lwetonya aggudo kwaffe gubyala bwonooneka naye ate nsima nti Uganda Road Fund erina obusente bwe yatusindikidde kyensuubira nti enkuba bwe zinaakendera bwe ziti tugenda kusamba etrakta ku luguudo bwa district ate oluguudo luno olwaffe olwa central government already emmoloka zaali zatandika dda baali bateekawo dda contractor so ali naye enkuba yabadde mpataganyamu katono so tetuli bubi nga lya Ntonde ng'oggyeko okufiirwa okwabaddemu tuyanza tuholo Ssemujju yaweze kulekera nasaba n'abanyabo abayizi ba CBS baramusiza mbere ya mukulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiza meddi katono nkulise tuva na Lugazi okuziika mukyala Lovinsa Nannono mukyala oyo neighbor wange ate nga mwannyinaze wango Nannono tumuziise Lugazi wange Kajjo ntwadde nabo okuziika omwami Christopher Kasiba nti Mawejje enaalya gino tegeede nti naalya yali faamu era mwami Ssebugwawo taata wa Ssebugwawo eyawasa mukyala Ssebugwawo navanga Ntebe nga walundira awo ne munaalya estate yali faamu ke kuliko buzize naye kati poloti yawo digula yali faamu kafaamu ke nga tabeera nawo ava Ntebe najja ku kafaamu ke wano naalya kati era ekyo ekyasima okutabangula ennyo abantu abava mu Ankole ku by'ettaka bo Kampala balaba ekibuga tebamanyi nti Abaganda ababeeranga wano Kampala balaba kyalo Oweekitiibwa Daudi Mpanga babaziika Masooli Masooli kati abazimbayo akeedi alaba kibuga naye yali aba bujajja gwe naali amanyi tebaziikawo twaziiseewo Mawejje naali awo waggulu abantu bali mu zaakeedi batutunuulya naye nga ye ebitiyo bikaawa tumuziika ku bajjajjaabe bo balaba kibuga tebamanyi nti ekibuga kiriko bannannyini baakyo abaakitandikawo nga bwe bagamba nga Abaganda nga bagamba nonono nga balabanga ebyokusaaga kati nze mbedi mulabanga ow'omukyalo naye nze jjajjange namuyimba ekibuye awo poliisi eri mu ttaka lyaffe
ekibuya okulawunda about Takalyamu. Tozikulwa na muyimba ekibuya. Ebyogambye jjaji mutisasira mujje. Kati na muyimba ekibuye omanyi mwami Lubo yesimbangawo kaadi ye n'alemu. Wa Mustafa. Kati oyo yajja jjaffe yaliko nga namuyimba bafadda. Oli wava Mwankole awo yalaba Kampala. Bano bamusi. Nife tulaba nnono Kyalo kyamu. Kyalo. Bamuli mu kyalo. Era bw'aba ayombera Kampala ekibuga ekikulu tamanya nti kiriko abantu Dawudi Mpanga baziika Masooli. Council. N'ebigere otambuza n'ogenda okuziika. Ziika. Omutereka emmere enzije. Enzije. Agenze mu kyalo. Olageze mu kyalo. Agenze mu kyalo. Ekitibwa Mpanga. Kaakati ye azimbye akeedi Masooli. Alaba ali mu kibuga. Ye alaba kibuga. Era baba bakirwanira. Nabyo kazibwawo ng'azimbye ofulaati. Ye alwanira kibuga. Otamanya nti oli ali ku nnono. Bajjajjawe bonna bali awo. Ne kitaawe, ne bakitaawe. Awo Masooli awo. Mwaziseewo. Twazise n'alya. N'alya ese omanyi weri. Nzimanyi bulungi. Ogiyita ku katundu. Noserengitemu. Twazise mwami Christopher. Kasiba Ntima wejje. Tebabaseneewo. Ekizibu kye twolekedde. Ekizibu kye twolekedde. Ebintu by'ensi bizibu. Balioziika amasada ayogera kuziika okuziika kwa muhanizi. Namwanda Abyogedde ekigambo. N'agamba twala kwebaza nnyo ono ani alatwala ettaka liriwo w'emmwanyi n'omwanyi. Pineti. Byonna byatukoledeko. Pineti. Yabakoledde ki? Zine okugamba neewuliza bali kwebaza Pineti. Pineti muyitale. Pineti muyitale. Ate Vince yange. Mulindeko. Pineti muyitale. Keith yafiira muyitale. So omukyala n'abayamba okufuna abantu ababasula okufuna empapula ezijja. Mbadde manyi yaliko kutuzimbira ddwaliro ontuleke genda Italy. Ate ddwaliro waliwo terina mumuliire meseza mulwali parliament mugamba tebamuwa sente. Tomanyi sente Amasolo omu yeerabira nti memba wa parliament. Sente tozimanyi zakagenda. Budget eyasooka endagaano ya Lubowa yali yakumala ddwaliro in 48 months. September 2022. Actually this year tumuwako sente nga nakuteekayo yadda akajiiko k'omusenyu $224 million zitwasooka okumuwa. Nandeka yadda akajiiko k'omusenyu $2 Bw'omanyi $2 kyekitegeeza Musereko? Amos yaliyo ndowooza. Naliwo. Ate ogenda tufe tumusekerera n'agana okuzimba eddwaliro. Nze singa nakuteekako yadde akajiiko ka musenyu $224 mu PPDA Act. Buli government lwewa contract. Omuntu yenna ne baba Ssemujju olwaliro bagenda ne bamuwa contract. Kiri akkirizibwa okusaba ebitundu 2 bya advance. Ekyo si kizibu. Lindako the $48 million bamuwa nga mu advance. That was 20% of the contract sum. Naye nga zina kyetuyita insurance cover. Guarantee. Millions zina 8.8%. But what it was 20% contract. Bw'oliba tokoze kitu insurance yo ejakola ki. Okay. So zina guarantee. Ziri guarantee. Si zene tebazimugabira. Bazimugabira gende sa guarantee. Ekikulu kyekiriwa. Mbati sitegedde kyemalimu. Ayo oli abadagambi. Nasomesako abaana ku university. Ssemujju abaana ku university. Tumala mugenda mu examination committee meeting. Mwenga abasomesa. Nyonyola abaana bakibayise bakibagudde. Ne Katonda yagadde muzibu okunyonyola. Agudde nawe olunnya kyogamba bane ekimusikira. Omusajja weeryanzonde. Nze mugambe mube neewunyiza kwebazaani. Twebaza nnyo Pineti ikoze. Medi, nze nkugamba ebintu bibiri. Pineti mu kino ng'oggyeko emirimu gy'akola ne gavumenti mu kino ky'omugenzi Mwakanizi yayamba okubanga eri nsi yaabwe. Medi kiringa kati olwaleero omuzungu okubanga abeera n'awa n'afuna obuzibu. N'omuyamba. That's all they did.
naye kati omuntu omwebaza kiba kibi kati programs za gavumenti naye ezo tuziggyemu naye ku kino ekyobuntu kyakoledde fami okuba nti omubiri gw'omugenzi namuyuzeeko ebirala byembadde ndaba ensi of course eyunga tulina kyakugikolera kati oluyambi omuzungu ono abadde afunye obuzibu mu Uganda waddayo yasayinza ssente when I just 1+1. Okay, can't put the right in. Is there a CBS? What is your CBS? Nchikakasa nga sina CBS na isikumanya. Ne wenzi jidwa na CBS kati kumanya. Tulwale rugwe bofuna obuzibu amazima amatuufu. Kati nobwe banga sibuzi. Bofune bobango ne bagi waka. No Peter. Wenzi ya tonemaze. Mukwebaza mu speech yangu kwebaza. Niyo mukwano gwo gwa atandikirawo. Ku CBS. Kati mwaganiza okolagana n'omukyalo ansubire simuvunaana atowuliriza lawyer simuvunaana kati bw'obudde bw'omala olabanga amusajja okubitegeera amusajjategeera olabanga agenda okubitegeera tutula ne mu parliament otyo tubonaabona olimba eggulu abantu bajulidde ne gwe yawangula naga nti kale singa gunja akyali namulabye kkiriza katono nga ye 16 Sustainable Goals yogera ku peace, eddembe and justice. Kirabise nga evadde efuse enkola ya poliisi okuziyiza abakyala ab'olulyo oluvuganya okujaguza olunaku lw'abakyala olunaku lw'abakyala naye si lunaku lw'abakyala bokka n'enteekateeka endala zonna kubanga si mu districts ez'enjawulo zibadde ennaku z'abakyala olunaku lw'abakyala olw'ensi yonna naye wabaddewo n'ebitundu ebirala kati ng'ekaseese baali tebajaguza olunaku lw'abakyala naye omubaka omukyala owaayo Florence Kamugo yali azze okusooka yasooka n'ajja ng'aleese ambulance eri district naddako ng'azze okutongoza kaweefube w'okuyamba abaana baagala kantekayo ekibuuzo Ssemujju omusaazi kino kiyinza kukolebwa kitya obutabeera mu kusika mugwa na poliisi baagala nsobi ki temukola okuba tusako ndabye neddono taata we bamusibye ne mama Susan Mugabe taata we bamusibye ne bamuteekera mama we yasuze mu kkomera ono ye omubaka mulwadde ki kimulowooza asiimwe eno situyinza mwenga abakapale kiyinza okukolebwa mpudde tayiwa ng'agamba nti tayiwa agamba n'Ssemujju nti waliwo poliisi byekola bino bayalako olunalinnya lya gavumenti eno kirabika erwanira muli tulabirako abalwana mu biseera bya UPC nga lwaba balwaniranga muli nga balako olunalinnya lya UPC bano abaana aba NOC ne balyonoona butafiira abantu tembaga mulimu abalabi byekwesi kino tolina okufuna Joyce baagala mubaka tuwe kiki ekirina okukolera gwe kyolowooza kyengamba kubanga omubaka palamenti bakutte bakwambudde empale ziri bweru okuswazibwa okumbala byawo nga babasika ngalaba abakazi nabo abakwata abapoliisi kwaza abapoliisi anzire kukwata mukazi munne bwati ekyo kwenga omukyalo muzadde fadela na TV ombalembera ku BBC konzi kankuyite mama yakwebaza kuba nti kukuda kusoma mnojja kye kino okukolebwa Joyce baagala ekisooka ekirina okukolebwa ku buli kizibu kyonna ekiri mu Uganda kye kibadde kibatutteyo tutandikire ku kibadde kitututteyo ekibadde kitututteyo tubadde tugenda ku ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga nga ministry eno yesupervisinga poliisi ng'ekitutteyo kwe kutwaayo okwemulugunya kwaffe ku basajja baabo abapoliisi abayitiridde okututulugunya olunaku lwa jjo twagenze ne tuwa sipiika Anita Among era okwemulugunya kwe kumu kubanga ebintu bino bikolebwako abantu ab'enjawulo bwe twagenze wa sipiika olw'okuba mukulembeze omukazi mu bimu ku bye twasabye bikolebwe twamugambye yaba atukulembera mu kwekalakaasa kuno kubanga twamubuuzizza okkiriza nti waliwo obuzibu n'atugamba ye okkiriza nti abakulembeze abalonde abakazi ku ludda lwonna bateekwa okukola obuvunaanyizibwa bwabwe n'aganzikiriza era n'agamba nti takkanya na biki bigenda mu maaso takkanya na tukuba takkanya na tukuba tear gas takkanya na kulemesa
nteekateeka zaffe. Ne tumugamba bwe kibanga bwe kityo bwe kiri. Tulina okusaba kwa mirundi egiwerako. Okusooka twetaaga ggwe ng'omukulembeze omukazi era omukulembeze mu paalamenti gye tutuula. Tukulembere mu kwekalakaasa kuno. Naawe olage obutali bumativu ku ngeri abamu ku babaka ba paalamenti gye bayisibwamu. Kubanga waliwo obutali bwenganya mu disitulikiti ezimu emikolo gigenda maaso bulungi. Abantu batambula, abantu beegazaanya, abantu enteekateeka zaabwe zigenda mu maaso. Naye mu bitundu awali abakiise abakazi abeere mubaka omukyala oba omubaka atali wa disitulikiti naye nga naye mukazi nga wa opposition bazze batulemesa. Ne tumugamba ebirala byonna nti twetaaga baminisita owa ekikula ky'abantu owa ensonga z'obwa president n'owa ensonga z'omunda mu ggwanga. Ye nga sipiika abakoleko abalagire naki ekirina okukolebwa. Naye ne tumugamba gye kisooka tugenda kwekalakaasa okulaga obutali bumativu bwaffe era tujja kutwala okwemulugunya kwaffe n'eri baminisitazi abo era yabadde akimanyi. N'atugamba nti okwekalakaasa tekumenya mateeka. Naye nze nnyinza obutasobola kubakulembera kyokka nja kukwetabamu nga mpita mu biki bye nnaakolera mu paalamenti. Netugamba nti kale era olwaleero bwe tugenze tubadde tugenda ku minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga tuweeyo okwemulugunya kwaffe. Kye tubadde tukola kiri mu mateeka era kikkirizibwa. Tukikoze mu mirembe, tetulina muntu gwe tumobilizinze. Naye tugenze ngaffe ababaka abakazi ng'abamu ku ffe twakosebwa. Kuba Medi wali wano n'onkubira essimu olunaku lwe nakubwa tiya gaasi. Emmotoka yonna abantu abamu baali balowooza nti obaki mbadde naki mu mmotoka eyo mu munda. Nga weewuunya obusungu omuntu bw'akozesa lwa lunaku lw'abakyala. N'ova ku Mityana n'ogenda ekibuga. Kiri kye mbadde nkugamba nti ekaseese terwali na lunaku lw'abakyala. Omukyala yateekateeka ng'asomesezza abaana ebyemikono abaana abawala ebigasa n'eggwanga lyonna singa ye ng'omuntu. Ekiboga waliyo sako y'abakyala. Mukyala Christine Kaya Nakimwero yali agenze ku annual general meeting ne bagigaana. Kati enjagala okutegeeza nti ebyo tebikwata ku lunaku lwokka olw'abakyala naye bikwata ku nteekateeka zonna ez'ababaka abakazi nga bali ku ludda olwa opposition. Kubanga eyo nkuwadde wa mirundi ebiri newasinansi nakato owa Hoima yali ategese mipiira ne bajja ne bakuba tiyagas ne bakuba amasasi mu bbanga ne bakuba omuko ogubalagala. Kati n'ogamba tuli kuki okumala essaawa ngezi nga bbiri. Bwe twavaawo ne tugenda mu kitundu kya Ngora ewali omukyala Stella Isodo nayo bakola kyekimu. Ye nno ng'amaze n'okuteekamu ssente ku ssaawa 3 ez'ekiro ne bagaa nti abayimirizza miliyoni ngaaga era ayagala refund. Ne tuvaawo ne tugenda e Soroti City ebyaliyo era mwabiraba. Kaakati bwe twavudde awo ne tudda ewa Susan Mugabe. Njagala okuwulira eddoboozi ly'omuntu yenna mukazi oba musajja ng'oli mubaka ng'oli wano ng'ogamba nti ebikoleddwa birungi. Kubanga ku Susan ate kyayiseewo oyinza kubanga ndi mubaka wa paalamenti maama wange akoze musango ki n'omusiba ne baggalira kitaawe mu kisenge. Bazadde b'omuntu bakwataganira wa n'omuntu byakola ne mubakuba emiggo. Muganda bwe bamutigaatiga amabeere ne baagala n'omugjamu engoye. Abapoliisi bwe bamala ne bagenda mpolampola Mankwetu nga baagala kwetondera Susan. Okiwulira? Kakati bwe mba mutegere nti byemukola bikyamu lwaki mubikola? Ebyo nno bye byatutanudde. Ne tugaa nti bwe tunakkiriza kabeere kagenderere abantu bano bagenda kutumalako emirembe n'okutulemesa okukola obuvunaanyizibwa bwaffe. Tukkiriza nti wayinza okubeerawo obulumi obw'amaanyi nga Mwami Museveni awulira afa ng'alabira ddala disitulikiti ezo abantu be bandibadde baziwangula. Alina okukkiriza kubanga naffe tulina obulumi obw'amaanyi nti wadde nga twamuwangula mu kalulu yeewaŋŋamya ku buyinza. Kati alina okukkiriza nti ate ffe abamuwangula mu mazima kubanga abantu mu bitundu ebyo baasalawo nti bano be babaka baffe. Ffe tulaba ng'ekyo kiva ku bulumi. N'olwekyo twagenze tulage obutali bumativu bwaffe. Ki ekyetaaga okukola? Ekyetaaga okukola kwe kulaba nti ng'omubaka wa paalamenti omulala yenna kubanga gye mugenda gye mukolera ebikola ekyo mwe balonde baayo. Weebale nnyo. Muli mu bantu bammwe. Weebale nnyo. Kiki ekirina okukolebwa? Ekirina okukolebwa kwe kukkiriza mu bulumi obw'ekiralo nti eno Emityana abantu b'Emityana baasalawo
nti baagala Joyce Ntwatwa ye mubaka waabwe era baagala n'alekerwa eddembe ery'okukola obuvunaanyizibwa bwe bwe kityo ne mu disitulikiti endala. Ekirala ekyetaaga okukolebwa kwe kukwata abapoliisi bonna abeenyigidde mu kutulugunya abakazi bavunaanibwe ng'abantu singa ekitongole kya poliisi. Ekirala ekyokusatu ekyokukolebwa be ba RDC ne ba RCC abeefudde nti kaakati be bakulembera ebitundu eby'enjawulo nabo baggyibweyo ate nabo bakangavvulwe. Twagambye dda nti twagala bayitibwe kubanga tebasobola bo kujja mu paalamenti ng'aba RDC naye basobola okugenda ne minisita waabwe mu kakiiko ka paalamenti bennyonnyoleko muntu ku muntu obuyinza obwo baabujjawa. Ekisembayo Medi Nsereko ate nga kyekisingira ddala ekyokukolebwa kwe kwongera amaanyi mu nteekateeka ez'okuggyako Mwami Museveni n'abantu be bonna. Asimu okyala owulidde nti muwulirira ddala nzira n'okukuwa ekisooka bakoze ensobi ekiba ekisooka nze nvumirira ab'amateeka okukozesa amaanyi nga bagezaako okutereeza ensobi oba si nsobi z'abantu abazirimu. Ekyokubiri nzikiririza force mu ddembe ly'abakyala okusingira ddala bannyinaze abakulembeze abali mu paalamenti nakyo kikiririzaamu kubanga era constitution NRM gyateekawo yabawa eddembe ogamba nti babeewo kyebakola yabawa eddembe nti buli mukyala abeere ng'akiikira NRM ki buli district ebeere n'omukiikirize mu paalamenti. Otherwise nsuubira nti Honorable Joyce baagala teyandibadde mu paalamenti olwaleero singa nti NRM teyamuwa ddembe singa NRM okukiteeka mu constitution kubanga before NRM tekyaliwo kyenvudde ngamba paalamenti yaliwo naye temwalimu ntegeka egamba nti abakyala bajja kukiikirira ki abantu. So njagala ekirungi nakyo tukisimbe n'ekirala nakyo n'ekibi nakyo kikole ki kiri nkivumirira naye ate ne bano basimbeko. Ekyokubiri tulina okukkiriza nti NRM era mu constitution ya 1995 twateekamu obuyinza oba obuyinza eddembe nti omuntu osobola okwasembulinga nga bw'oyagala bisikana nti osobola okuteekawo olukiiko osobola okudemonstratinga ate osobola okupetitioninga government. Mu Luganda nyabwa obinteera ebintu ebyo bisatu okwasembulinga okukuŋŋaana okupetitioninga government okwemulugunya n'okukola ki assemble petition basically okuchallenginga government mu ngeri yonna bw'oba onyigiriziddwa. Freedom ezo zonna twaziteeka mu constitution naye ebizizo ebikolebwa kusingira ddala kati ekyemityana ekyekasese ekya soroti genuinely nkivumirira nga bwe batugamba kubanga saayiwo naye kati bano tebakikola munzikirize ngambye nkivumirira munzikirize bwe kiba kyakolebwa nkivumirira kubanga abakyala bano be bakiikirira ebitundu bino era nga bwetugambye constitution babeera mu bantu baabwe. So nze ndowooza poliisi okubagaana okuteekawo okwogera eri abantu baabwe sekiba kituufu naye nze wesikanya ne baganda bange bano bannyinaze right wali abantu awo ng'abakulembeze tulina engeri gye tulina okukola ebintu bino. Ekisooka tekikugaana gwe nga memba wa paalamenti okutegeeza poliisi engeri gyogenda okukola ebintu byo kabugambe nti ogenda kukola olukiiko. Ekyokubiri poliisi bwegaana era waliwo emitendera emirala gy'osobola okuyitamu okola nti olina eddembe n'abantu abo abali mu kitundu kyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri mu ekyolwaleero kyo Joyce, I'm being honest, sijja kubasonyiwa lwa nsonga emu. Eggulo nva kukimugamba eggulo twabadde mu paalamenti omu ku bakyala I think it was Ethel Wakiso Nalima n'ategeeza deputy speaker nti tulina ensonga yaffe ng'abakyala twagala tugikole ki tugiteeseeko engeri gye baze batuyisa. Deputy speaker n'amugamba ensonga eyo nagitegeddeko dda nti mwagenze ne mwogera ne speaker wa parliament the right honorable Anita n'aŋŋamba nti njimulekere ku lwokubiri agenda kujja agihandling ebulungi muleete ensonga zammwe ku floor ya parliament then government bakole ki
ebanyonyo olwokuyitira kutuuka very good just wasonyira bali ku police olwokubiri nga tukyali ne mu parliament actually byatandise eggulo ne bayisaamu list ey'emikono eya petition eyo ne batandika okuyisaamu list Joanne Wesoroti bw'oba ekintu tokimanyi ekyo gyabadde gya bbaluwa ya poliisi nze nakugamba enosi ekintu bwa tokimanyi baluwa yabadde egamba ki kale nkubuuza baluwa yabadde egamba ekyo ekiri kyoyogeddeko nti nno bw'oba olina kyogenda okukola poliisi kitegeeze bwe nali ngenda okukola omukolo mukyala poliisi nagitegeeza all things necessary for this body and the person who has continued to ascend. Yes. And for apprehending them or any of them, or if any person makes resistance, that Ssemujju what is our what no resisting may use all such force as is reasonable necessary for overcoming the resistance. BESIGYE minister mugitwalenga bulijjo mugitwala bwemweyongera wano tugenda kukozesa amaanyi gabwati ssemateeka abakkiriza umupoliisi okukikoza ekitera nti abakyala bano babaganye mukunooni bagaanye bagezaako okubakwata bagezaako okubakwata ne bakozesa amaanyi mwebyo ebisime ababadde balina empale ezimu ezigwala so ebintu ebyo ebiswazaswaza mwekyo nze njagala ffere olunaku lwaleero ngerajuisa nsaba okusonyiwa eri abapoliisi be bataddemu abetondere kubanga abakyala abo ababadde babakwata minisita agambye ate bakwata ngavula singa nti abakyala bano bagoberera amateeka oluusi omupoliisi ono tyandigeze mu buzibu naye kati abapoliisi abasinga abakyala baddaawo bagenze mu buzibu njagala omukyala ono ayinye omuzindalo guno tondera abapoliisi bebasuziza mu buzibu obwaziro kubanga mukama wabagambye nina kwakandavula kituufu kubanga kyakyogeredde nga wali naye bamutaddeho kazito naye abana nzikiriza samira etteeka ligamba ki
nti abantu abaddukanya ekitongole kino tebali trained, tebaasoma, tebamanyi kyakukola. Maybe producer wo bw'akugamba nti bwettulo tugenda okutambula omuntu omulala bw'agamba nti kirina kutambula bwekyo mba simutegeera kakati enosi kubanga yesibesimanyimenti yagatulikodisomaisobagamba exactlymubuuza kakati oli avunaanyizibwa kuli ategedde nti akoze ensobi wabula te enosi yabanguledde wetonde bwagamba sisobola zisobi bali bagimusamba okugiraba nga teginnanesoiteri ensonga osaka Sudan Human Rights Commission Sudan Twafuna obwetwaze kibuga kya Khartoum kyali kisinga Brussels n'ekibuga ekisingamu Kati funa obudde gy'otokeke Khartoum olabe abaali wogera Bashir mwalimu awoogera ne bawulikikanga n'abatategeera nga bw'owulira enosi ategeera naye mu bugendeevu Assemu asalawo okuwulikikanga atategeera bugenderevu naye ng'ategeera bulungi mumanyi naawe bwabeereyo eZimbabwe omusajja bamuyita Chombo yali Minister of Finance. Chombo yalina masters okuva mu London School of Economics. Yagamba Mugabe nti kati ebyenfuna tubidde buli omu akwate ekutiya apakiremu $, ateeke mu kisenge. Naye nga ye minisita w'ebyensimbi era bagenda Mugabe omuggyako
ng'akyombo mu kisenge mulimu amukutiyaga sente ziterekebwa mu banka ye minisita wa finance yasoma London School of Economics emu university ezimu okubeeza amaanyi naye nga naye sente eggwanga balisi azitereka mu kutiya eziri mu kisenge kati ababonaabona Sudan abaali bawagira n'abatawagira ensi yeyonooneka naye tiyakeera ku mutya kwonooneka wetugenda Medi nze wenyingidde ebyobufuzi 2011 twakuba enkuŋŋaana etukozesa ebi 2010 kati Enos omubaka wa palamenti awagirira gavumenti eyamanyi gye yatandikira ne position gye baakola taata we yeesiga nawo ojja kunamuwagira wagira enaali olw'okuba ebitundu kinaana ku 10 abaandika mu palamenti bawagira enaali so okiikirira bali abaana abaza kati n'ebinyagata ebitegedde n'agenda okukwako kyano kakati bo balabanga nti ensi bw'eba eyonooneka ozinootera ekyoge yali cannot be a safe zone in a sinking boat bw'olaba eryato ligwamu waliwolidde waggulu wasembayo wanaasembayo okugwamu oba naawe era ogubeera wano bakusuuseeyo naye kati bo walowooza ogenda okukola bizinensi kati beekubirako masasi ku kisaawe beekubirako masasi ku kisaawe kyennyini naye ng'ate abeekuba olabala baginalwa amagye ate mategeeramu kati Bashir ensi yagenda nayo Gaddafi ensi yagenda nayo Mubaraka yagenda nayo kiki ye Somalia omuntu kyeyatugamba yakulembera amagye ga Uganda Museveni agenda
Nasigala waliwo
ate mu bugenderevu omuntu aba tamanyi nze simunyiigira tamanyi nonkozesa ekyoyesibisa batamanyi nonkosaba yesibisa batamanyi tafaayo saazi osobola kulemba muso kyensembyayo awo yetegekerewo ensi gyerage Gami twakubalaali omukulu tuwa kati olwayo woofiisi ekubye embooko nti ngeze kugula woofiisi ya Nuupu ewundi Wujju ekyenjojo lwakubba embooko ewakusula kabangali musango ki gw'okuvunaanyuza kugula woofiisi ya Nuupu Njagala tuteekere background y'ekintu kino kyonna nga n'asembyeyo essira tuliteekeko Nakaziba Suzanne yakubiddwa n'akomayo n'azirika n'okuzirika mukyala mukazi mukulembeze mubaka yabadde ku lunaku lw'abakyala ne bamukuba taata we ne bamukuba mama we ne bamukuba mugabe ne bamukuba ne babasiba ekyo ekintu kyamuntu muganda wange musiba oba okyali mu situdiyo n'oyogera ng'owalaata bw'oti simanyi oba olina furansi eno eno simanyi kukyesa kaakati ekyo nkimanyi simanyi waliwo ensonga eyiyo ekyo nkimanyi naye mbadde neewuunya era nanyina okugamba batuuliza ekyokubiri ffenna tuli bakozi b'amateeka tugamanyi naye eno si kijja muvaako agambye ayita fiikinziwa ne poliisi act naye nabona kyabadde bakola kibadde mu mateeka newankubadde kyayogedde si kituufu naye newakyalibadde kituufu nga bapetitioninze sipiika n'abagamba ku Tuesday kibadde tekibalemesa mateeka olira asooka olinde malirize kibadde tekibalemesa kutambula genda
twabadde bakyala besigye tebalina kubasasamaza ate mutereevu hasi asimwaggamu gyesabadde mwesimu wayina enkola zebalibadde okukola mu kusuku mu myaka ndalaka enkola nnyingi naye nnyingi mu mateeka gyeri mu constitution so okubuuza neno maybe abakulu bano nga baliwo bankakasi member of parliament oba bamember of parliament balina obuyinza obuyita minisita mu parliament naye n'abalina ensonga zange bakola kino kyekyo lwaki abakyala bano tebakozesa buyinza obwensi okugambya amakulu ebyo enkuwo gyeriri era minisita ajja kuleeta ekiwandiiko tebawese naye tekimala byonna ate bimeka byetukoze bwe tuti nkummedi mu byonna buyinza nkumuseveni ne banne tewakyaliwo kkubo ddala lyebasobola kuyitamu kubeera mu ntebe nga tebakoze ekyo era nze mpredikitinga kigudde ku bakyala naye nange kisobola okungwaako tetuyina lukuŋŋaana lwonna lwosobola kukola nga teweekwese poliisi ate ekyo ng'okiggyeko nabala abakyala be baawangula tunuulira ekyo omusubira kukolaki ate ayagala omukulembeze takkiriza nti bamuwangula alina okukola ekisoboka buli wekajjira kaggaapu alina okukola genda ekibuga omunene waayo mumanyi era nekyakola mu gavumenti ye kakati nali ndaba wano abeewakiso bajaguza era omunene yaliwo naye mukyala wattu esonaluyima yali ku mukugu baamumoola nebyeyogera tebyali makulu singa yali omu ku bategesi naye yali ajja kuba kati ekizibu ekiriwo wano bano twabawangula tebakkiriza nti twabawangula tebakkirizanga ne mukama waabwe era mpredikitinga mukummedi nti 2026 nga mukama b'embeera balaba nti efuna ebyongera okwonooneka wetufuniraawo nga twogera Museveni nga twagala nnyo mutabani abantu b'ennaemu bangi bw'ogenda okusanga gyesiwakugenda nga byonna ffe bitubiraba
Mugabe yatuuka n'omugaana nga nti